emmere ey'abatabaazi nkuuli olutuuka nti twayita muno nga tweriisa enkuuli. Bw'owulira ebyo n'osigala ng'ogandadde ng'enkwenzige oba munnange olina kuterereka butereresi n'okweterereka ng'omutuutuuli bw'aterera ku mpina olwo nno olyoka owulirize eby'omubaluuzi, kubanga awuliriza omubaluuzi amatataba gajjako ebikalu. Emboozi ennyuvu nno ng'ekatuusa eminyira ndwawo oluusi okujja naye akasimbanje tekayinza kulemesa lubaale kukuba kiwenge. Bwe ntyo nno mu bigambo ebiyitirivu ennyo ebikirako nsala bijanjire asala batta mu kyayi ekyeggalwe oba ekyannakayonga mbeera ntuuseewo nange mbagamba nti tunga ze waavubye ye ngombo y'abasuulumbi. Ndaba bulijjo ow'ensumikambye akyala wa muganda we Ssemukuta akyala wa Namunyenye ate Namuŋŋona walabe ebbala waagwa. Kale nze musisi bosa Jofre Munnabusiro nkonge ya mvule nantegwira kyeya kimu kiwoowolo munya gwa vvu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ni mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu era nkimanyi nti buyisibwa omunsega yeebika siyita omu nga Walugongo ku Bukukumbo tambula ne muganda wange Franka ku kamera okulaba nga buli kimu kigenda bulungi ate ng'era ye producer producing ebintu bino atema ekifaananyi kino n'akisiiga omuzigo n'akinyiriza tweyunzeeko abapya babayita ba Ngabi Beddings oba Ngabi Family Enterprise batunda emifaliso amasuuka kateni duvet ate balina n'ebino bye bayita home appliance. Oyagala baketi, oyagala butaasa, oyagala katandalo koteekako ngatto, balina byonna. Ekyuma ekifumba omuceere obukuba bujuisi onyo ku juisi obumu obukuba juisi omulungi emifaliso gyabwe mirungi nno. Balina emifaliso gyonna high density mattress simanyanga biki mwe muzimanyi ebika by'emifaliso bingi gye mulabako eyo ne mugyegombako bagirina. Batuukire bali awo nankulabye awo kumpi ne opposite New Life Bar baabo Bangabi Beddings nabo bagambye nti balina okutweyungako mu lugendo luno olw'okulaba nti tutambuza olulimi Oluganda batuwagire ate n'obusobozi Katonda bw'aba bawadde. Nammwe abali eyo nyongera okubakoowula mujje mutwegatteko tuyimuse olulimi lw'Omutanda nga muwagira kampuni zonna tuzikoowula. Newobeera muntu sekinnoomu ng'olina kyosobola okuteekamu bannange muteekeemu olulimi lwaffe mulaba lugenda. Naye we muteezizibe nze nammwe we muteerwaneko we tunadda mu byabatugudde bagamba batugudde tajja mutwe wansi tuleme kugandala ng'enkwenzige bannange tusitukiremu kubanga olulimi ffenna lwaffe tukolere wamu tulabe nga olulimi luno tulutaasa tutaakirize ku lw'emirembe eginaddako. Mbeeyanjulidde mutegedde bulungi musomesa Munnabusiro ate nga n'ebitabo byaffe weebiri nnyo okugeza kati waliwo Olulasangeye kitabo kino weekiri kya mitwalo 10 bwe giti. Olulasangeye kitabo kya mitwalo 10 okyegulire okiteeke waka gulira abaana bo gulira mukyala wo gulira omwami wo sengaawo kojjaawo kya mitwalo 10 kigule okiteeke ku mmeeza. Oberenga ebintu bikutambulira bulungi nnyo ddala. Kakati nemba wandikira n'ekitabo kirala bakiyita Bassekabaka b'ensimu wanze nakiwandika basewo ne banyabo kino kya mitwalo 3 kino kya mitwalo 3 Olulasanga ekyensoso okulaga kinene kya mitwalo 10 naye kino kya mitwalo 3 waliwo kino bakiyita olulimi Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe Omutebi kino nno kya mitwalo 3 nakyo kikunyonnyola bingi nnyo weetaaga okumanya ebintu bingi nnyo eby'omulembe Omutebi. Effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 nakyo weekiri kya mitwalo 3. Kati ebitabo bino byonna nabo batonda bakubifuna kwata emitwalo 19 obiretuuseeko mitwalo 19 mazima ddala kigulire mu package. Gula package eno yonna ey'ebitabo teeke waka abaana basome. Nina n'ekitabo ekirala kyenkolako kinatera okuggwa bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Omusomesa akoleredde nnyo olulimi Oluganda ate nga akyalukolerera okulaba nti luteŋŋeenyera mu kibwezi ye Munnabusiro gw'olabako Munnabusiro wammwe ow'ensona lulimi ey'ekinini. Twagamba nti nno balitwogerako omuzira bamutendereza ate era omuzira bagamba azira emmere ne yeeriisa enkuuli. Ekyo bwe kiri kakati tetujja kunaanya na kusagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole kijjira mu siirye ate ne kimala omuwumbo. Ffe ku nsonga y'olulimi weetuli
batuyita olulasange teeka mu buteesi ku YouTube olulasange online TV go wamma obatonda bakusubscribe ngo subscribinge olikinge okommentinge osharinge saasaanya tambuza olulimi luno Luganda lufananeko omubogofu bwe gutambulira mu nabwetenga n'abalala beewuunye banyenye omutwe okufaananako omutula ku bujjalinyiddwako mukangwa bagambe ddala wamma twafuna Munnabusiro twafuna ekkula kubanga ate bwe kuba kusengejja tasengejja asimba makuuli. Bino bye bibuuzo ebyabuuziddwa olunaku luno ngenda kubyanukula. Byabuuziddwa omukyala bamuyita Namutebi Anet. Namutebi Anet yawangaalira eri Saudi Arabia. Kola bwoti buli andaba bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza okiteekako wano naye sikiddiramu bwerere. Buli kibuuzo ky'obuuza n'omutwalo gwo mu ngalo. Kati ono omukyala yabuuza ebibuuzo naye yasasudde okubiddamu. Tekyali kya bwerere baana bazzukulu ba kintu oba baana bannambi. Baana ba kintu tekyali kya bwerere. Kati n'olulimi nga luno okulusomesa omuntu yeetaagisa ebintu bingi byateekamu. Tuteekamu obudde, tuteekamu airtime, tuteekamu data. Totawaanya musomesa kumubuuza ng'obuuza ku malusu. Tulina n'olugero olugamba nti engalo ensa ziwoomera nnyinizo. Lwaki gwe gy'okuntataganya ombuuze nkuwe bubi bya bwerere? Tuveemu ebintu ebyo bannange, kubanga n'omusomesa gw'obuuza naye okutuuka ku ddala lyaliko okukenkuka yateekamu kinene. Muganda wange Sseruganda oba Naŋŋanda yateekamu kinene. Kale baamu naawe obusaasizi ogambe nti yayitamu ki okubaako nekyamanya. Baamu obusaasizi kye yayitamu kisasulire, kubanga ne ku ssomero omuntu bw'aba agenda oba omuyizi bw'aba agenda ku ssomero alina kusasula bisale bya ssomero ate asobole okubanga naye abanguka, kubanga abasomesa bateekamu obudde, bateekamu data, bateekamu bingi nnyo mu research oba okunoonyereza. Kale ono njagadde mwanukule kubanga alimu ak'obuntu. Kati buli alimu ak'obuntu buuza ekibuuzo kyo naye nga ne ssente weziri kuba nagaye nti buli kibuuzo ky'obuuza ogwo mutwalo. Kati tutandikira awo kubanga olusalo obulungi lukuwembika ate ekisule bagamba nti olusula entabi lukuwa entindira. Ekisalo obulungi kye kikuwembika ate olusula entabi lwe lukuwa entindira. Kakati ekibuuzo ekisooka yabadde agamba nti okugegena kyeki. Okugegena kitegeeza ekikolwa ky'ensolo okugenda ku kiswa ne zikomberera omunnyo gwe babeera bataddeko. Ekikolwa ekyo tukiyita okugegena. Era bwe tuba tetukiyise kugegena tukiyita okuguga. Kati ekifo ekyo kye babeera batadde bamamiriddeko omunnyo kiyitibwa engugo. Era ne bwe zibanga nsolo za waka ezo ensolo enfuge baddiranga ekifo awali ekiswa ne bakiwoola bulungi ne kibamu engeri yakanyanya ne baleeta ebikuta oba ebiwata ne babiteekawo ne babamirirako omunnyo okwetooloola wonna. Kati ekikolwa ekyo ensolo okugenda ne zikomberera omunnyo ogwo tukiyita okugegena. Bw'otokiyita okugegena kiyitibwa okuguga. Okiyize yabuuziza ekibuuzo ekirala n'agamba nti musomesa entwalaganyi kyeki. Kibuuzo kyakubiri nakugamba nti buli kibuuzo omuntu kyabuuza mutwalo tewakyali muzannyo kati, kubanga kakati ate tuteekamu nnyo nsi mugira baweeri. Kati mmwe bennyini bwe mutaawagire lulimi lwammwe tetujja kusobola naffe kuyimirirawo okuluyimirizaawo kubanga bye tuyitamu bingi. Data obusaaganda enjovu enjogeza transport okuva wano nawali ebintu bino bitematema yeetaaga ensimbi data bingi nnyo bitayinza kunnyonnyola na kumalayo. Kakati entwalaganyi eyo y'ensolo gye tuyita entwalaganyi, y'ensolo erumba omuyizi ng'emuteebeddemu mu buleega bwe oba ezze bulambalamba. Waliwo ensolo enkambwe nejja ng'emuleegeddemu oba ng'emuteebeddemu. Ensolo eyo gye bayita entwalaganyi. Era ekikolwa ekyo kyekola tukiyita okutwalagana. Kakati ate ne tubeera ne kye tuyita okugombya omuyiggo oba omuyiggo okugomba. Abamu bakiyita okugomba omuyiggo. Okugomba omuyiggo oba okugombya omuyiggo kitegeeza ebikolwa ebikolebwa ebiyinza okulemesa ensolo okutoola mu kitimba oba ne kibaviiramu okulya amanyaata oba amaluma.
ekikolwa ekyo tukiyita okugombya omuyiggo. Okugeza omukyala bw'agenda okusala empombo yeegendereza oluwombo ne lutagwa wansi wali lukandwa oba eriggo oba essongolankuyege oba ekintu ekisobola okufumita oluwombo olwo. Singa oluwombo ntegeeza olulagala olwo oluto lwasala ng'agenda okulubabula okulugyamu oluwombo, olulagala bwe lugwa awali olukandwa ne lulufumita, ekyo kitegeeza nti abeera agombeza omuyiggo. Nolwekyo omuyiggo okugomba kitegeeza embeera ey'omuyiggo obutafunibwamu nnyama ne guba nga guli awo. Ensolo tebasobola kugitooza mu kitimba kubanga omuyiggo guba gwagombye. Waliwo n'ebikolwa ebirala ebikolebwa eyo ebiyinza okuleetera omuyiggo okugomba. Kakati sijja kubigenda mu nnyo naye nga kino nkinnyonnyodde yakibuuzizza. Ekirala ekyokuna yagambye nti musomesa enseluzwa kyeki kyetuyita enseluzwa zenvendiirwa. Lwaki Abaganda envendiirwa baziyita enseluzwa? Kubanga baseruza nseluze. Okuseruza kyekikolwa ekyokusooka okufuna oba mulawo oba kaziŋŋoonyo oba kikolokomba oba ekintu ekirala kyonna n'obikkula ku ndagala ng'emmere eyisiza omukka n'oteekayo enva ezendiirwa, tukiyita okuseruza. Ekikolwa ekyo tukiyita okuseruza. Kati kyova olaba enva endiirwa ziyitibwa enseruzwa. Waliwo n'olugero olugamba nti tunaalya nseruzwa yeerabira ebisokondwe. Obadde olumanyi awo nno kyekikuleetera okugula ekitabo kino. Kubanga kati olowooza olaba nti ebintu ebimu mwandibadde temukyasobola kubibuuza nga mulina bino nga mulina kino nga mulina kino olulasange mitwalo 10 gyokka ng'okiteeka waka nga okyebuuzaako. N'ebitabo ebirala bye nabanjulidde. Omusajja omunafu ayitibwa atya? Omusajja omunafu mu buliri kakasa nti gwe yali ategeeza wano, kakati oyo tumuyita Tetje. Omusajja omunafu mu buliri tumuyita Tetje. Waliwo omusajja nga tazaala, omusajja tabeera mugumba, tumuyita omulega. Ate gwe tuyita omusajja omuliga yatya? Omuliga ye musajja eyatomerwa endiga. Lwekyo aba talina maanyi ga kisajja, kakati amaanyi ge gaba ga luyovuyovu ow'engeri eyo. Nze neddira ndiga, waliwo bannaffe abeddira endiga njagala okubatereeza n'okubawabula kubanga ndi musomesa. Kikyamu okugamba nti nze omuliga Serunkuuma, nze omuliga Kasacca, nze omuliga Kiguli, nze omuliga Bosa, nze omuliga Lutalo. Kikyamu bannange nfubye nnyo okubalaga ekitangala naye abamu muganye. Bw'ogamba nti gwe omuliga omanyi amakulu g'ebigambo ebyo, omanyi ekigambo omuliga kyekitegeeza. Nkinnyonnyodde kati naawe teeberezaamu. Wakiriko gamba nti nze muzzukulu wa Lwomwa gundi Bosa, kuba Lwomwa jjajjaawo, Lwomwa abeera jjajjaawo. Oba nze omuzira ndiga, ekyo kitegeerekeka kuba kiba kiseeseetuse, kiwa amakulu. Omuzira ndiga. Nandazeemuko naye kangende ku kino. Amazzi agalegama mu bikoola. Amazzi agalegama mu bikoola. Amazzi ago tugayita enjozasanya. Era oluusi tugayita enkoowe. Kakati ago nago ogategedde. Era nabuuza ekibuuzo nagamba nti nno ate amazzi agalegama mu byayi go Omuganda agayita atya? Amazzi agalegama mu byayi nago baagawa erinnya. Amazzi gano agalegama mu byayi gayitibwa nawolovu. Nabuuza nti nno ndowooza ebibuuzo bye biweddeyo. Lwaki nakufiirako obufiizi? Ebibuuzo biweddeyo byebyo. Kale bagamba nti agenda yalaba owebbo batalaga nnaku. Bassebo ne bannyabo mubadde balungi nnyo, abawuliriza era abalabi mwebale kuteeka mambo ku birozo, mwebale nnyo okutuuza ng'ey'olukugunyi okufaananako eri gye bagamba emmese ezadde ennenzi. Nange embeerawo ng'ekibuga ekikuuma empindi, ate bagamba omubi abijja n'ebibye, mpocca abijja n'eggoberye. Tungaze waavubye ngombo y'abasuulumbi, ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa. Kati nange ngenda kubiyeresa mbisiibula embwa yasiibula nseko, ate mbyenenye omusota gwenenya obwoya. Mbagaliza ekiseera ekirungi, mwebale kugoberera olulasangeye. Bw'obanga gwe mulundi gw'ogusookedde ddala sooka likinge, osubscribinge, okomentinga, ate osharinge, gabirako ne banno obazigirire kubanga wali akagga wagwana kasumba jjo. Bassebo ne bannyabo nze nsiibudde, mbadde ne muganda wange Franka olwaleero naye nga mbajjukiza bannaffe babayita ba Ngabi Beddings oba Ngabi Family Enterprise bali awo Nankulabye kumpi ne maaso ga New Life Bar. New Life Bar
batweyunzeeko era nga bagamba nti bajja kuwagira enteekateeka. Waliwo ne bannaffe ba Walusimbi Impact Fire Service bali awo empererwe, si mpererwe tukampererwe awo ng'ogenda ku luguudo ludde Gayaza olwo, wabula emabega wa Kamwensi ku Kiddettula bazikiza omuliro, balina enkola zonna ezikuyamba okutangira omuliro n'okwerinda. Balina bulangiti gye weebika n'ofuluma ng'omuliro tegukukutte tegukwokezza naye ng'ate ekizimbe kyonna kikutte ne bagamba omusajja yayiseewa. Kale nno pulogulaamu yaffe ey'olwaleero bwetyo webadde. Ayagala okumanya ebisingawo n'okwebuuza oyita ku 078 599 343. Frank Media mukulu Frank akwata ekifaananyi kirungi ku mikolo, kwanjula, mbaga, kuyingira, abamu bakuyita kuyingira, abamu kuhingira, balina birthday parties, buli mukolo gonna Frank Media abaawo nnyo ng'ekibwa ekikuuma empindi. Kale mwekwate mu ngeri ya nkolo nakambe nange mbazigiridde n'abaliriranga amawatangululu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tunaddingana ate mu lutambi oluddako. Awangaale omwana wa Nabijjano.